Olunaku olw'eggulo gavumenti ng'eyita minisita w'ebyenguudo General Katumba Wamala yakakasizza nga bwe bali mu nteekateeka ez'okuzimba enguudo mu ggwanga lya Congo. Mubadde mutandise okubiteekako obwebindu kakati Uganda tekyafa ku bannayuganda kubanga nabo balina enguudo embi naye kati tugenze kukola z'e Congo ng'ezaffe eza Uganda tuzeerabidde. Uganda ng'ensi erina obuvunaanyizibwa ng'obwayo ng'ensi erina obuvunaanyizibwa obugivunaanyizibwako nga muliraanwa tulina obuvunaanyizibwa obw'abaliraanwa ka Uganda nga tuli ffekka nga tweyawudde kubanga tetuyinza kubeerawo mu mbeera bwetyo. Twetaaga baliraanwa baffe nabo batwetaaga. Olwaleero tulukeereza lwa nkokola paka mu Kampala ne tusinkana ku basuubuzi b'ebimotoka abavuga engendo zaawala ssaako n'abagenda mu ggwanga lya Congo okumanya kye balowooza ku nsonga zino. Si kya bugunjufu kuzimba ewa muliraanwa nga wowe watonya. Sooke wuwo osooke okole ki oyambe ba muliraanwa. Okitwalanga okuddira omwana wa neighbor n'omwemmere ng'owali ennyumba yalemu. Yonja kunga nti no ekongo osooka abali ekongo nga ffe wano naffe enguudo ezaffe zinnyinyifu guvumenti osooke. Omu ku bavuzi b'ebyamaguzi ebigenda e Congo, Nicholas Mutabazi, asiimye gavumenti ku ky'okukwatirako Congo mu kuzimba enguudo zino. Nze ndaba ekintu ekyo kirungi kugamba ffe abakola transport n'amakubo gye tugenda Uganda amakubo malungi naye gye tulaga eri emmotoka emala emyezi mwaka mulamba ng'eri mukubo egenda mu kilomita n'oluusi n'obutakola ki n'obutatuuka naye Katonda wabazze n'ayingira mu Uganda bw'ati n'agaa tutaasire bannaffe abaliyo obubi ennyo si kibi. Newankubadde guli gutyo baabamu be tusanze nga bakakalabya emirimu gyabwe bawakanyizza eky'okuzimba enguudo mu ggwanga lya Congo ate ng'enguudo mpitirivu mu ggwanga lino nga ziri mu mbeera mbi. Ye chairman w'akasiita ekibiina ekigatta abasuubuzi mu Uganda Everest Kayondo takkiriziganya n'eky'okuzimba enguudo mu ggwanga lya Congo. Zonna abantu abalaajana nga amakampani gaabwe galemerera, abantu abalaajana nga banka zibatwalira ebyabwe, abantu abalaajana ng'emirimu gyabwe gyafa olwa COVID. Gavumenti n'efuna omuliri gwa ssente ogwali guteekwa okuyamba abantu bizinesi ziddemu obulamu ate n'ogamba nti nze okuziba wampola bawole ate ne tukuwulira nti ate kati ogenda ku muliraano kuzimba nguudo tikirina makulu. Edith Nabagereka, STV Select ey'enjawulo.